Saba Kodomi Manisuru sitanti ngazi fuse sitanti. Bwate bakukute wakiseka bwate ekivulu police ekijjeyo fe tukimanyi bulungi oli mu Kodomi teri yayinza kukugana kutegeka kivulu mu government yeno wano muli kwammwe era fe tubagenda mpola bovuma abantu mabala bwokoloti ate lyagamba ko wano muli kwammwe Manisuru ngani ayinza okwerijjamu mu Kodomi Saba Kodomi Manisuru. Mbuza ngenda kuyimba ennyimba 10 za revolution nze neewuunyiza ne government gye mwagala okujja mu buyinza okukkiriza okutegeka ekivulu. Ako kankubye enchuku mutukubye ununu government nga mwagala kujijja mu buyinza nebakkiriza ebawo obukuumi mutegeke ebivulu. Nayo muna Uganda alina eriise jjoki osobola okwetegereza n'olaba abantu bano ovume Museveni oyimba nyimba 10 za revolution Uganda ebulidinga noyita abantu erugogo nga bwobasoloza mu Uganda ebulidinga ebintu bibinyo oyisa abantu banywe bia tebo za bukadde busatu okuyingira sente bweziti mu Uganda ebulidinga bana Uganda abanaku lwacha abantu temubayita kujjako Museveni Manisuru lwachi togamba abantu bakusange enakasero oba entebe mubayita mu bivulu tovola basewunya government kubakkiriza kutegeka bivulu kubanga nategedde ne yakitaddemu omusimbi omungi kibeerewo ne yakitaddemu essente mbuye jenemoke. Omuna Uganda bwolitegera ndi government tayinza kutambula butambuzi yokka nga tewali opposition ojja kunnoonya nkutwala ebweru ogenda okole oba okwate enkumbi ogenda olime okoleka ekyamakulu mu bulamu bwo. Manisuru avuma government avuma obuko. Manisuru yayimba akayimba akalungi akatubonga naawe. Mwayo bulamu ti bwe muli mu government bwe muli mu opposition. Mwana Uganda omonako nagoberera. Zotovola bakaluvini nja kusigaza omutwe gwange. Bwe kuba kufa naye nja kufiira ku mazima. Sijja kukkiririza mu opposition ekolagana na government. Sijja kugikiririzamu. Opposition evuma government ate government bwe giprotectinga wagongula birawo nga muzannyo gwa mafia. Lwaki abantu mumakunganya kujjako Museveni mubakunganya kubasoloza. Agalo gende bweru okwepakasiza gwegwe kagwe nasigala okuwama ku. Kunoti 7 mukaganya 17 ana 5 27 ogenda kuba onfuna buterevu ne kunoti 7 nya noti nkaga 7 mukaga 8 twetaga bawolana balenzi genda kukola mu fast foods company ngabola bakafe Javazi oba KFC mawanga nga Saudi Arabia kata ne Kuwait sala latandikira kwemu kitundu paka ku milioni 2.3 bantu bange bakusuza bakujjanjaba ateranga bakuliisa okuva ku myaka 20 mpaka emyaka 38 mujje bantu bange akasente koteekamu nga visa ekuli mu ngalo mujje tugende ebweru tukole. Yo, fantastic. Mu mawulire ge tulinawo King Saha ku mukutu gwa Facebook avuddeyo na confirming anti show jeri ebigambo ebibadde bitambuzibwa abadde enjwanjwa however much obutakanya bubaddewo show ebadde egenda ku postpondingibwa wabula okusinzira ku mutimbagano gwa Facebook edakika nga 10 emabega King Saha comment nze n'agamba nti emilyango gigulwawo sawa 3 kunya kitegeeza show eri confirmed jeri bana Uganda mukeere mugende wa King Saha kitegeeza nti obutakanya bubaddewo wakati wa King Saha ne management y'ekisaawe oba ne bannamateeka oba ne police okutwaliza wamu kitegeeza obukubagano buvuddewo. It is confirmed show jeri encha bana Uganda mukeere Saha the king empologoma Sebo Kabaka confirming ndi Sebo Kabaka tata tugenda keera nga tunyumye fantastic.